Hello. Linda. Wanji. Uliota mkwano. Ndi bulungi sebo gwoli otya. Bampisa kadimani manja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Ndane yange bawuliza. Kale wabadde ogambe tukubireko? Ye nabadde munkubireko. Mutawana Kilinda. Ninamu obuzibu nyina Omulenzi. Bamuyita Frank. Naye Omulenzi oyo Anemedeko mugamba munnange nyina Omulala naye yalemeddeko agamba nze njagala bingi byayogera. Abakazi nammwe bannange kakati kiki kyoyagala tukuyambe mu ekyo nnyabo? Nsaba munjogereko naye mungambire. Nze namugamba nyina omusajja owange. Lwaki tomwegambira? Linda. Wangi. Lwaki tomwegambidde? Nedda kakati olaba ne bwe mugamba ye takkiriza yagamba nedda mulimba yayina okunjagala agamba mbu tebabba mu kifulukwa kakati. Byanfubedde. Naye nga gw'olinamu akatima akamwagala? Sikayinaamu yadde kubanga nyina omusajja owange. Oli bafumbo naye omusajja gw'olina? Kale tetuli bafumbo naye just boyfriend naye nga yegwe nsuubirwa okufumbirwa. Omusajja wange gwe mpulira gwe njagala ku mutima. Ono tomuyinaamu kantu konna? Simuyinaamu yadde. Okay. Ndika gwe njagala ku mutima gwange. Kale katwogereko naye tulabe. Ye naye muŋŋambire. Nti nze bannaye nze mpulira mbikooye nkoye n'okunsindikiranga message ku simu yange nze saagalira ddala saagala. Alekeraawo. Okooye. Nkooye alekeraawo bimessage buli kaseera omwami anaabisoma. Kale maama webala okuwa n'omwami oyo ow'omukisa. Nkale katumukubireko tulabe ogambe Frank. Ye Frank. Nkale katumukubire tovaako. Kale neyanziza. Nkale nyabo. Abakazi mulumya. Kyo kituufu omuntu akwesibako atama. Anti bankwesibako nga nkwagala kujja mu kituufu. Anti mba nkugambye saagala gwe lwaki oba onnemerako? Bagamba nti oyina kkanya. Kale katunoonye Omulenzi tulabe. Hello. Franka. Wanji tata. Jebale. Ale sebo nawe jebale. Bampisa kadimana maja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki live ku mpewo. Sebo. Kakati waliwo omwana atutumira omuyise Linda. Sebo. Linda omumanyi? Linda kiwaliwo Linda babiri bemmanyi. Linda kasokoso. Tusimanyi kale waawa naye gw'okwana. Owe kasokoso. Okwana bangi omulala waawa ssebo. Ntienda ssebo. Kakati Linda atutumye. Sebo. Nagamba twogereko naye Frank. Sebo. Frank mu butonde bwaffe omuntu bwakwesibako ennyatama. Owuliraye? Mpulira netegedde bulungi. Linda atugambye wamukwana n'agaana. Ogutali musango naye n'olemerako omwesibako omukubira amasimu biki n'agamba ntwogereko naawe tugambe nti akooye. Ogamba Linda onowe kasokoso. Simanyiza ngambe Linda. Wanji? Ono n'abanaku ono atalina ssente. N'abanaku? Nze kankubuulire ekirungi onkubidde essimu. Era mbadde mawina ne bw'oyita Linda. Naye nze okwana bizinensi yange okitegeera muganda wange kuba oli musajja munnaye sigenda kulimba. Bizinensi etya? Bizinensi yange ngenda n'abantu balina ssente okitegeera n'oyo omuwala gonkubira oba eri kasokoso eri myala eri gye basima amayinja talina wadde ssente okitegeera. Kati gwakwana waaki sebo? Nali manya alina ssente nali manya alinamu ku busente nga naye obimanya ebyekivubuka okitegeera. Naye ngenda okwogera naye nga talina ssente endowooza za kitaawe mutu talina wadde 10 neza boda yewola newole okitegeera. Tukwana bakazi taxi fee ba Uber naye talina ssente. Franka Wanjita kakati atalina ssente muveeko kuba alina boyfriend we okitegeera. Era nze kankubuulire kino oba alina boyfriend we nze nyambiddwa buyambibwa ne boyfriend we atomedde nze sikulimba ezo grade sizikwana. Saa ino njogera na musajja munnange obanga muganda wange okitegeera omuwala Linda we nategeera nti alina ssente nze ne namba ye sikyagijjukira nakamala ennaku oba mmeka nga simukubira simu ziringa ennaku 2 nga soogera naye nsimukubira simu. Kakati sebo
nsuubira kiwedde muleke n'obunaku bw'essebo nga bw'ŋŋambye. Era muno nze mponye buwonye era n'oyo omusajja simanyi oyo simanyi boyfriend we demba kuba na namba ye mbadde nja mukubira. Ssebo totabula maka g'oli muleke. Sina kirala kye mwagaza baba sobola nakuddamu mukubira. Nze neewunya kulaba abaana batambula ndaba anyirira talina wadde ekikumi oba anyirira biki nga munaku n'abagala saaga temuddamu kunkubira namu. Mwebale kutuweereza nkale olwatumuswa kuva enkozi kapeeka ekibayita nkwanambi. Berefe Abdul wangi kale oyo omusajja kiwutta kubanga biyale omwana abadde amwesibako bwesibi oba awulidde ne buwuliza ensonyi kwe kwekaliza ku rediyo era wamma muwala gwe owonye ekisajja ekyo. Berefe Sebo nkale nene munaffe essimu yo erabika nga yalemye oba netiwaaka yebeera embi. Wangi Kadima nji mwebale tuweereza nkale ono Sempala Nicholas ebusiika bali bati abebusiika tuli bulungi tuli kutinta buli obiwulidde bana eryo sajja likwabuzi lyagala baliteekamu buteesi ssente lyo nga teritaddeemu terinawa. Wangi Kadima nji salamu alaikum waalaikum salaam. ono yasiimye Nakiragala bali bati abe Nakiragala balungi bakumbuuza buli kadde naye omukazi afuba akola ssente omusajja ajja muwagala omusajja ajja munoonya yekka. Kale nze Kadima Namayanja Priscilla nange Uncle Kabosano vunakabulufu